ababaka ba Parliament abamu bannakibiina kya NUP basazeewo banoonyerezebweko olw'okutwala akabanga nga tebakyetaba mu mirimu gya kibiina yadde okwetaba mu nkuŋŋaana zaakyo nga ne ku Kitebe Kamwokya tebakyalinnyayo. Ababaka aboogerwako kwe kuli Bashir Mbaziro wa Kawempe South, Michael Kakembo wa Kitebe Municipal, Charles Matovu wa Busiro South, Paul Nsubugo wa Busiro North, Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi owa Bukoto South ng'ono najjukirwa nnyo okuzzaayo ssente obukadde 40 ezigambibwa nti zaali zibaweereddwa Sipiika Anita Among oluvannyuma ezaamusalira ebitukula n'atuuka n'okwetonda. Abaka abalala abasongeddwamu olunwe kwe kuli Dr. Abed Bwanika Omugalatiya akiikirira Kimaanya Kabonera ssaako Meya wa Jinja City Peter Kasulu n'abalala. Wabula omubaka wa Parliament akiikirira Ntebe Municipal Michael Kakembo bw'atuukiriddwa ku nsonga eyo akangudde ku ddoboozi n'ategeeza nti ku Kitebe Kamwokya baasalawo okukyesonyiwa olw'akakundi k'abavubuka ababatyoboola olw'obutabawa ku ssente ate ng'ensonga eyalumiriza nti n'abakulu mu kibiina bagiwagira. Gamba kutambuza lugambo nti mugenda okukera ku matebe kanakwandala Kamwokya. Kamwokya siyo Parliament mwenteeseza. Kayamba lowooza nti ogende Kamwokya oli mu struggle. Oluusi ogende Kamwokya ng'abaana baagala kwembalansinga, bano baagala kuvuma, newatabadde mutwalo agala kwesasuliza Kamwokya akuswazeswaze akuvume. Kale embwego bw'ekiwempeza ate oweddiba nze naayita n'osirika lugamba nina wano okwewaliriziwa gamba asirika teyejjusa. Tutula obuzibu naffe tulina okutereeza ng'ekibiina kyaffe tekyagazisa abalala n'abakimu bakifirimu nti kyenyumirizaamu ndi mucyo wakati ate nga bayembalasinga munnange bapikibwa bawagibwa kimukola kituufu nnyo mbawerevu nambika okuterengamba owaayi emirimu gy'ekibiina ejja kusigala ngikola bulungi naye ebintu ebyo okugenda okutuuka oba nankolerako embarasiment okigenda mpola. Omubaka mpawo kibakola n'ategeeza nti akano kababeere ku Parliament kubanga abalonzi gye baabatuma. Soke tetukyagenda ku Kitebe lwaki tukyagenda nnyo mu ebyo ebintu tukoye okutuyimiritinga n'otuswaza oyina lwakuza ku ntebe futusajja najja n'akujjako entebe n'agamba kubanga gundi azze gusa ku ntebe tena kyotugamba kati okola embarrassment emirimu bigenda mpola ye abavubuka bakugamba abo bafutusire kifo tubuulira osa kyatugamba abaka bangi bakubye ku ntebe nga ku mikolo egy'amaanyi nasirikiza omubaka kwagala omunene azze n'atula mu kifo ky'omubaka NUP embiraba ntandika okutya ngamba embarrassment munnange nsigenda kukola amawulire nga Kakembo munnange oluusi nzaakuwaya n'ennaabo kayinza n'okulwana obuzibu bwe nnina kati okwewala ebizibu n'okwewala embarrassment n'okwewala okugenda mu mawulire tusalagana okusobola mu kibiina kyaffe Kakembo yalwanidde wano ne wali ebimu mbyewala.